mutano basebo ne banyabo basamwe ekitiibwa era nange ndi mukozi munnammwe amanya n'eddoboozi bampita Andrew Muhumuza Andrew Muhumuza era ndi musumba ndiki musumba ndi pastor wa musumba Kenjoy Michael anonzo kubeera ki manager wamu era mbadde mbasaba mulondemu omukulembeza among you people fenna twewandiise you get it fenna tukole ki twewandiise tutambule bulungi you get it buli omu anoonya kyakulya buli omu anoonya kubeerawo ate tugenda kubeerawo naye ennyumba yaffe tugitereeze let's put our house in what in order you get it so enamba nga ey'essimu eri bweti awandiike 0784 255 777 0784 255 777 tya bikyuka haleluya naye ali singo yesanga awasizza kyekimu management kati ekoze eki ekyuse you get it thank you so much Katende Joseph Sentebe omulondo w'ekyalo kino Bombe A Local Council 1 Kiso Town Council ensonga eri wano eri wakati w'abooluganda babiri abooluganda abo ng'omu ye mwami Dondo omulala ye mwami Anthony ettaka lino babadde bajja baligula wano we tuyimiridde essaawa eno baagulawo ku Haji Sali yabaguzaako wano eka ate wali saidi ya wali ne bagulako ku abatwala estate ya ba administrators ba estate ya Philip Bwete naye mugenzi kati ekitawanya abantu bano bagenda nga bagula nga tebyalingamu erosi bo bagulanga byabwe ate kati ono mwami Anthony yebo yaweebwanga muganda we obusente ajagula ebintu naye nga ffe nga RC tetumanyi oba ddala bwe kyali ne bagenda buli kiseera bamaze ebbanga nga bagugulana nga tebakkaanya ensonga eno okutuusa ono mwami Dondo bwe yavaayo n'agamba nze mbadde ne muganda wange oyo ebbanga era n'atugamba ffe nga RC mu ofisi yaffe ti ye yaweerera ne Anthony n'agamba ye abadde amwesiga nga yamukolera ebintu bye kati essaawa eno ekiriwo kyakubeera nga tulaba babadde bagenda mu kooti ne bagenda mu State House kati essaawa eno bakomyewo bona akomyewo naye mwami Anthony taliiwo ye mwami Anthony agamba wano wawe mwami Dondo agamba naye wawe naye kati kino ekintu abatusingako be balandisi ani yagenda ku byapa kubanga ono ye mwami Dondo yatugamba nti ekyapa ono kye yasooka okumufulumiza kyali fake muganda we gwe yali atumye okusasula ebintu nti kyali fake kyali kicukuli naye ate kati essaawa eno ono yagamba alina ekyapa ekituufu kyennyini kakati awo abatusingako be balandizi okumanya ensonga eno transaction zaali zitya naani omutuufu ku kyo kati awo ffe tulinze kooti oba yamaze okusala omusango naye nga ffe RC tebaatwengagingamu nnyo nga bakyalina emirembe bizze nga bamaze kutabuka kyekyo kyennyinza okwogera ku ttaka lino abantu abagulana ku nsonga z'ettaka mwami Dondo mpulira mukulu wa mwami Anthony bwe baba nga babadde nga baluganda nsuubira ekituufu bo mu kyo bakimanyi bwe baba nga bamaze okukola bino banditudde ku mmeeza emu ng'abooluganda ne babaako bye bakkaanyaako kubanga teri alumirirwa nga talina kigendererwa osanga ne mwami Anthony ayina ekigendererwa lwaki alemeddeko wano ayitawo ewuwe ne mwami Dondo ayina ekigendererwa lwaki alemeddeko era wano agamba waki wawe n'olwekyo kutuula ku mmeeza bwe baba bavudde mu mateeka nga bazze mu buntu bwaba mwami Dondo nga ye mutuufu atuule ne mutowe bakkaanye oba amusalirako kyamusalirako oba amuwa ku ssente amuwe bw'abanga Anthony ye mutuufu ne Anthony atuule ne mukulu we era bakkaanye abeeko ne kyamuwa kubanga waliwo ensonga lwaki buli omu aluma ejjiiko ku nsonga eno
kyekyo ssebo. Amannya aganze Ismail Wandera nga ndi advocate nafuna okumanyisibwa okuva omukyala omu Aisha Namulindwa ekawempe yantukirire wakana na negayirira nti waliwo omusajja gwasanze mu taxi ng'agala kwetuga ensonga zikwatana ku ttaka lye nti Manerenda bayita Malomba Anthony yamuwa ekyapa kye mu kwewola ssente $3,000,000 naye ate olwamala kwagala okukola $3,000,000 nga amadde okusasula amuga nti kakuguzeho ku ttaka lino otwaleko 5 ku 10 nange nsigaze 5 ku 10. Malomba bamuwa ekyapa ekyo yasalawo gana office kyonna nakiteeka mu mannya ge oluvannyuma najja naye victinga ki najja naye victinga family eno wenjogerera terina webabeera ndowooza walibeereyo mabega wa jjajja mu fumbiro. So twagala obwenkanya kubanga kooti zaffe yes zikola naye challenge eriwo nti twagenda mu kooti but all the time Malomba talabika nga okukya kooti etandika katuwadde omwaka mulamba mu kooti. Malomba tajja mu kooti asindika balooya eno nga wawamba ebintu by'abantu. So tubali tusaba ababuyinza osobola omwami ono Kaye afuna obwenkanya nga mwami Mwebasa Michael naye kyatuuseeko olwaleero kijja kutuyamba nnyo kati nno at least ensonga ezimu iwe aba ayagala tubeere mu kooti gy'atajja naye nga bafune obwenkanya ku nyumba n'ettaka lyabwe lyabaggyibwako. Ate sino kyo kyokka n'ettaka yakkiriza okuligula yamuwaako ssente nga 2 ate sente 2 ne interest eri yagiteekako ndoga tegina mutawaana ojja muwa ne 10 naye teyali muwa najja nawamba wakaawe katuyiye omusajja watu akolaki momboze ku kyalo yes momboze ku kyalo. So obuyambe tusaba era tusanyukidde nnyo akatiko k'Abamiru kya muziki kikoze naffe batuyambe oli mukoti tajja mwaka mulamba eno wayongera kubonaabona so mutuyambe tulabe tuno tufuna obwenkanya ekyo ssebo. Amanya nze Michael Dondo ndi wano olw'ettaka lyange lye nagula wano naye bana ababbi b'ettaka Malomba Anthony abakulembera ne bagenda ne bakyusakyusa ebyapa naye kati ebyapa byasaziddwamu n'olwekyo President's Office gye naddukidde nayo nengamba nti basobole okunyamba era tuli wano olw'okuddamu okudda ku ttaka lyaffe lyewamba mu kujukuju ndi wano nga tuli mu lukiiko n'abantu be yateekako abapangisa katugamba tusobole okutegeeragana nabo bamanye landlord omutuufu baleme okuddamu okukolengana nani n'omuyaaye era kibadde kirungi abantu bona babadde bakakkamu ne babuuza ebibuuzo naffe ne tubagamba ebituufu ne tubalaga nti oli bw'abaayo nga alina kyakiriminga naye ajje wano n'empapa. Mpulidde abadde balimba nti wabadde okuba abantu sirabye omuntu akuba abantu naawe okiraba era bw'okwata kamera bw'oteekamu n'olaba abantu bona babadde tubadde emirembe. Kyekituleese kyogere tuwulire ekituleese kati leero tubadde kutegeeragana n'abo abantu nabo batutegeere n'okusiba ettaka lyaffe tubeere nga tuli mu ttaka lyaffe nga tukolengana nabo. Jamiru okuva mu Presidential Special Task Force Land Matters and Environment. Olwaleero tukedde wano e Kayunga Wakiso nga tuzze oluvannyuma lw'okunoonyereza wakati w'abooluganda ababiri abakayanira ettaka eriweza acres ezisoba mu 5 ng'ettaka lino mu kulifuna omu amanyiddwa nga Mwebesa Michael Dondo agamba nti yawa muganda we ssente amugulize ettaka. Ekyennaku muganda we ettaka n'aligula ng'aliteeka mu mannya ge, ekyo ne kireetera ababiri okufuna enkaayana. Enkaayana zaabwe baazitwala mu kkooti era ebyapa ebyali mu mannya ga Anthony Malombo ne bisazibwamu ne bidda mu mannya ga Mwebesa Michael Dondo. Mwebesa agamba nti agezezzaako okwekubira enduulu mu bitongole bya gavumenti ebyenjawulo n'alemesebwa okujja okukozesa ettaka lye nga kw'otadde n'okulyerula. N'atusaba tujje tubeerewo
ng'ayerula ettaka lye ng'ate asobole n'okulisiba. Bwe tutuuse wano olw'okubanga ettaka eryogerwako ekitundu ekinene kuliko bannayuganda abaddukanyizaako emirimu egy'okusuubula emiti n'okutunda embaawo. Tusobodde okwogera nabo ne tubagumya era ne tumusaba abakkirize basigale nga bakola emirimu gyabwe newankubadde nga ye nannyini ttaka omutuufu. Ne tusaba oludda olulala olw'okubanga emikolo gyaffe misibe nti ono y'alina obwannannyini obwenkomeredde okusinziira ku Land Amendment Act Section 59, obwannannyini bw'ettaka obwenkomeredde kyapa, ng'ate ekyamazima ebyapa ku puloti 7 ku 8 eziri wano biri mu mannya essaawa zino ga Mwebesa Michael Dombo. Wabula tumuwabudde nti ekyapa ekimu ekyomunaana ekikyaliko okusika eggoye ekitannagenda mu mannya ge tageza ne yeetantala n'akisiba kubanga obwannannyini tebuli sayidi ye. Tugezezzaako okuwabula oludda olulala nti bagende mu pulatifoomu z'amateeka bwe baba si bamativu n'obwannannyini bwa Mwebesa bakole kye yakola basobole okusazaamu ebyapa oba bafune ene court order. Tujja kusobola okukomawo nabo era nabo tukole ekintu kyekimu tubawe obukuumi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekituleese ensonga ziri bbiri. Ensonga esooka twagala bannayuganda abakolera ku ttaka lino obutatataaganyizibwa nannyini ttaka kubanga waliwo ennamba y'abantu abawerako abaddukanya emirimu gyabwe sekinnoomu ku ttaka lino eribadde likaayanibwa. Ekyokubiri, buli wabeera enkaayana z'ettaka watera okubaawo insecurity. Tuzze tubeerewo tukakase nti wabeerawo obutebenkevu nga exercise y'okupima ettaka egenda mu maaso. Bwe tutuuse ng'enkola yaffe bweri tugenze ku poliisi ne tweripootinga era twogedde ne RDC newankubadde basazeewo obuteetaba mu exercise eno, ffe tukkiriza nti exercise egende mu maaso era ejja kgenda mu maaso nga waliwo obutebenkevu. Amanya gange nze Tabulakayo Vincent, andi mutuuze w'Eggombe mu Wakiso Town Council. Nange ntuuse okwemulugunya kwange eri omwami Malumba Anthony yantwalako ennyumba yange ekizimbe kino temulaba wano nansiba nintwalibwa essentema ku rimandi nefuna beyiro nenvaayo n'okutuusa olwaleero ndi bweru. Talina kyammanja yali nali namwewolako ssente twagenda mu ndagaano ey'okumuguza ne muguzaako ekitundu ne yeesasula nampaako ssente miliyoni 8 nensigala nga mubanja miliyoni zange 10 naye n'okutuusa olwaleero ndi mu mbeera nga bwe mundaba naye neekubira omulanga kendabye ku bannamawulire era twagendako mu kooti naye kooti mbadde sinnafunayo bwenkanya bumala neekubidde omulanga gye muli eri gavumenti nsobole okubanga nange nyambibwa. Ndi bweru n'abaana bange baatuula tebasoma. Ekizimbe kyange nze mwennyini era n'ettaka kwe kitudde yange. Kukiwamba yampola ssente emiliyoni zaali 10 tetutegeregana n'aziteekamu amagoba ga miliyoni 2. Nagenda okulaba nga sijja sobola kumusasula omwami oyo ssente ze nensalawo ntundeko ku kifo ekyo mbeere nga musasula. N'agamba omukisa nyina guwaye kubanga yalina ekyapa kyange. Mukisa n'engumuwa netugenda mu ndagaano ya miliyoni 30. Neyesasula ye yasooka kwesasula 10 lye nasaamu n'amagoba ga miliyoni 12 nampaako miliyoni 8 nensigala nga mubanje miliyoni zange 10 teyazimpa nasalawo okuwambawo ewaka wange. Neekubira omulanga okuva nange bembalabyeko nga muyamba omwami ono muganda we nange nsaba munyambi nyumba yange eno
nekubira omulanga gye muli nange mbeere nga nyambibwa ennyumba yagitwalira ku miliyoni 12 kintu ekitaliiyo nsaba nange nyambibwe. Erinnya lyange nze Tabula Kaye Vincent nga nzaaliwa omugenzi Philip Bwete eyali nannyini ttaka lino ye taata wange. Abaami bano bajja ne muganda we Mwami Anthony Maroba yajja ne muganda we Michael Dondo ne bajja okugula ettaka kuffe. Baliwulira nga lirangibwa babuloka nga baliranga ne bajja ne batuuka basingana tumaze okutundako yiika yali emu naye nga tugenda kutemaatema tugabane buli mwana afune posoni ye. Mwami Anthony n'akola ki n'atugamba omukisa tuguwe ki tuguwe bo tetuguza bantu balala tetuleeta babuloka kola ki kujja kutubba era omukisa twagubawa buli mwana yalinga yagala okutunda nga akola ki nga tuguza bo. Oli yamuwanga sente Mwami Dondo yawanga Mwami Anthony sente nga yali bweru nga muleeta n'akola ki n'agula era ne yiike yasooka eyo gye baagula ku mwami oli yali agiguze kuffe. Baali tebalina sente kuba oli yali ali bweru yagenda okukola ki okukomawo ettaka baliguze ne tubalagirira bwe twali tuliguzizza n'akola ki n'agenda n'aligula. Sibasengenge kiri mu butuufu bwakyo ettaka lya mwami ono tulimanyi okujjako tulina mukko lyaguliramu eritali lirye nga lyaffe oli yakola ekyapa ekyasembayo kyeyasala ku maaza tayito n'atundiramu ettaka ly'abaganda bange ne bannyinaze desimolo 9 kuziba banja. Temusobola kubeera bwe muti temulina mubati waliwo ebyamu muleme kuba bantu gana neno naffe tulina kye tubaagaza. Bwe ŋŋamba naffe ŋŋamba gavumenti tulina kye tukola ki essaawa zino tuli si ssaawa zino tuli nnyo sayidi yammwe kubanga tulina kye tubaagalako. Tuli mu kwogereza mukazi mulungi twagala kalulu twagala kaki tetusobola lwakuba mwatuyisa bubi bantu mmwe. Kankubulire muganda wange Uganda yensi esinga okubeeramu amateeka naye abagateeka mu nkola bwe buzibu. Ogenza okuloopa ensonga olina okubeerako nekyoteekayo kyotegeeza nti ekiba kikututteyo oba tolina kizibu kikututteyo. Ani atamanyi nti bw'ogenda mu kooti amateeka bwegali waliwo atamanyi bya kooti ebiriwo essaawa zino? Yensonga lwaki pulezidenti yatuteekawo yonna gye tubadde wadde akalulu nga tekannabaawo omulimu gwaffe omukulu tubadde tusinga kulwanirira muntu wa wansi nga mmwe. Ono omusajja ono Land Road alina bingi byayinza okutugamba era bye yali agadde tukole naye tetusobola kumukkiriza kubanga nze nange nninga mmwe mwannyinaze alinga mmwe. Enkya wano wennyini nze nali ntunzeewo emiti simanyi awo nagitunda wali omusajja ayinza okubanga waali wano we baziika abasiraamu ajja wano nga neetaagayo akasente nenguza omuntu emiti. Saaviisi eyo nkyagyetaaga sisobola kubalwanyisa saagala kubawanyaga muwaganyale mugende ku bintu by'abantu oteekewo kifuba. Tubeere n'enkolagana entuufu. Bino ebintu ebizzeewo bibadde tebiriiwo naye nga tukolagana n'abantu. Waliwo muganda wange alina kyabuuzizza nti waliwo yatuleetawo kaakati oli bw'ajja ng'ayagala kukozesa wano. Mbadde njagala nnyo tuyite mu kuteeseganya. Enteeseganya bwe ziba ziganye nga tunyigirizibwa mujje ewaffe. Kale ffe bwe muba temutwesize mugende mu platform endala ey'amateeka. Naye nze mbagambye nti mujje ewaffe mugambe nti mukulu ono nze mukulu ono amanya ge ganonyiwa. Mugambe nti omukulu oli atugobawo nja kumubuuza abantu b'ogobawo obagobawo otya.
n'amateeka ne bwe ganaabaga mu fevalinga tujja kulaba nti mukwatibwa mu nkwata omuntu gy'asaanidde okukwatibwa munnayuganda. Ekizibu ekigenda okubaawo kye kino, mmwe mwennyini mugenda kwerwanyisa kubinja nga bo balowooza bafune nnyo ate baleetere bannaabwe okubafiiriza. Omanyi bannayuganda twegeziwaza nnyo, omuntu ajja kuva wano ne babulooka muyinamu enkola eyawula mu bantu, ye buli wamu alabawo opportunity. Bano entalo zaabwe zibadde mu kooti era zikyasobola okubeerayo mu kooti. Saagala bazituleetemu ffe. Oba muganda we yatupangisa wano ng'otusanze tukolerawo, yogera naffe bulungi, tujja kuwuliriza. Oba tutegeeraganye? Naye waliwo n'abatakolera wano abate abayinza okwagala okuleeta entalo wano. Era obalaba nga bali bize nnyo naye nga omubuuza tasala muti, teyeetikkawo lubaawo, takolawo ki, naye nga y'omu ku bataddewo embeera etakola ki. Abo temubakkiriza, mmwe mwennyini mubeerwanyisize. Mubeere organized nga mmwe, teriiwo asobola kubalwanyisa n'abawangula nga mulyogeeza. Mukolagane n'abantu bannannyini kifo mu mateeka. Kuba tojja kukolerawo kifuba nga tosasula. Sijja kulimba, nze sirina wano ttaka. Tojja kujja okolerawo kifuba nti sisasula. Ndowooza ebyo tubimaze. Tukkirize mu kukola singa batusibirayo. Ngenda kukwatagana nammwe tusigaze access. Kitegeeza bye basibye ewatali access tugenda bijjawo tusigaze eki? Walina okubaawo access tukole emirimu gyaffe, naye ate ne nannyini ttaka lwakuba obuzibu bwe nalaba wano nga tupima ettaka lino lirina engeri gye liyitamu wano. Wano we tukolera wonna si woono. Ekitundu ekimu kiri walala, ekitundu ekimu kye kiri ki, ate ye ayagala kusibako we. Kakati awo we tujja okusalira amagezi ng'akola ki? Ng'asiba. Waliwo omulala alina kyabuuza mu ebyo nange nkooye. Tugenda sigala naye kukulaawo. Wanaabaawo okuteteeganyizibwa. Suubira ojja tukakasa nti yajja okukwatagana ne mukama we Kenjoyi abe nga bazza obulungi ekyo. Kakati nze njagala kukola bwe. Tuuka eyo waggulu eyo. Nze ndi kubangi. Kakati ono atubuulire ebibi entanda gy'akoze eki? Jazize nayo kye twagale. Bwe munyigirizibwa mu ntege mbirina era bya public consumption. Kitegeeza buli omu wa ddembe okubitunulamu, okubinsaba, n'obikolamu photocopy. Bw'oba olina omukugu n'abikutaputira, nze neekutaputira, n'ogenda newo omukugu n'otegeera omuntu gw'okolagana naye. Oba tukwataganye. Ate era nammwe mbasaba. Bannayuganda, linda mukama wange. Bannayuganda, obanga ogenze mu kooti mwewalanga nnyo okunyiiza omulamuzi. Koze eki? Saagala bakulabe nga alwanyisa. Obadde obuuza kwetegereza. Olise gudita landlord wa. Kitegeeza oba yestatute ko nenyogerako. Ife tulina gwe tulaba oba immediator then inalaba Ngoli bwaleso. ngabo bwaleso no Tegeze ebintu bikoze bitya. Colliding emirimu. Ona kyo kutuoza no linajja kutuga mu mwezi Tajja kujja. So ensonga yange Linda mukatono. Linda mukatono. Don't beat miss. So ka kulaga ebiwandiiko bye. Eno si nsonga ya kugamba nti sentence wagungu. Kubanga okuwaayo sente si lindako. Okuwaayo sente si ekiraga obwannannyini. Obwannannyini bw'ettaka tebwabulabira nti lwakuba sentence wagungu. Naye nga tebalina kye bakola ki? Ky'ogambye aleete ebiwandiiko bye wano tutapute nga tuli wano tutaputire wano. Kanso gyembuuzaamu ekitono gye sitategeera. Kati okusasula. Gwe kiki ky'olowooza? Shabani. Bagamba ti nannyini omutuufu bamutegeera nga bategedde alina ekyapa. Ne mbagamba nti ekyapa bakikebera mu Land Office. Tusabayo fayiro yonna. Tetutegeera ettaka lino omuntu yalifuna atya. Ani yamusayingira transfer? Mutation form yasayingibwa ani? Oyinza okusanga zibadde ntono bannyingi. You get it? Tutuule ku mmeeza ki? Bupya. Tutandike page ki?
Yeah. We love you so much. ate byabwe byaba Uganda kati tuvuze beyond reasonable doubt bali tubawadde time yonna balite ebipapula byagaana bagenda wano bagenda wala DC luli bakubidde bwe batakubidde nga taliyo bakuya musimu wabadde kubo politely ofune obo tereko ebintu sindoza sibingi tugenda kukiranga
Jagala abantu 20 byomule. Afanda agambye agenda bikolako. Nanye mwana akunkwata mu ntebe mukole nammwe tukole. Zone twaza kulonda kuzirargeho ezo. No, batawanya. Era nange kitegede tetwagijjamu nesimanyi lwaki mulangi ekyaliyo ate nze nno luli nalimanyi wajja buzibu kala tebalitutte nabo ne batuuka ne bagamba batwamukozesa arake bagamba netukkiriziganya ate kajja ne kayingire eno kweka aye ne kaddayo bweka simanyi lwaki mulangi kitajja akantwa kyekitawanya basaveya agambye pano Anto yali akatutte kano kakati ne bakajjako yali akikozeseza lukujukuju era nakyo actually gwe muwajja wali tekimanyi kubanga Jeffo yagamba omugagga akimanyi nti wano ttaka lye nemugamba Jeffo omugagga mumugamba ekifo ajja kufuuka ekiseera akimanye kati saveya nangamba madamu bino bintu bikwate bulungi saveya bo bali n'abange tukwate arake tuzeeyo ettaka lyamu kitegeeza ye muzeeyi mututunga tebakozesa arake muzeeyi ekyapa kyali kiragawo kiyita
ono yakozesa lukuku kati chairman n'abantu bano tuyinza okufuna nemubeeranga ngenda okulaba omusabe yanga nsanze akuteeri ettaka lyange kubanga obedda nengamba addeyo mbagamba baddeyo wakiri bayite mu kikondo kino temanyi kubanga kyemmanyi era bagenda kudda baza mu kino ekikondo then wano ensobi genda bali bakoze twayita mu nnyumba eyo watunda okimenya olaba ensonda eyo tuyitamu bwe tugenda straight koko ate omusabe omulala omusabe wange bwe yajja ate n'angamba atandikira ku mutukulu gw'okuluguudo ate naye ate ekyo ekitaali kati tujja kuleeta aba wano mwetereze bawuzi ekyokulamba lese basinde ebikondo byabwe kubanga mujja kutereeza mujja kujja mutereeza kyokibwe buli muntu yeetaaga munne ono katulamu bwe yabadde atuleetera okulwanya neiba naye nga takubuulira kiki ekyabaawo ensalosalo zakyuka zirya kati ono ensalosalo yamanyi ziri walala nammwe mumanyi ziri walala naye onooli naye amanyi kati ye najja n'akitereeza mwe mumuveeko asigaze olutalo naffe yakikola waliwo era bwe twamubulidinga naweekoma yayagalayo okusooka bajjeko then ekiddako talina kyanonooza kirala olaba nze ajjukidde wano okubagamba nti teyoneka obajja kweta mumotoka ya bula twasigali omulamuzi yasigala kusala musango naye nga Senyuleka. Samuel Eyotre ndi leader kimenya nnyo omutima ensonga gye tulimu nti ffe client waffe ye nanyini ttaka
ettaka gyalinako obunanyini yagigula buguzi olumala kugigula nayingira mu kyapa okuyingira mu kyapa nayingira mu possession wetwogerera client waffe mu kaseera kona yali mu possession era abadde nga mu possession okuvaako akadde ako we yafuniramu obunanyini bw'ettaka lino naye kimenya omutima nti amagye gaffe nga ekulirwa pulezidenti waffe addako General Muhoozi Kainerugaba ekoze obumenyi bw'amateeka ne beeyingiza mu ttaka nga bakozeseza amaanyi na kifuba amaanyi g'emundu ne bajjako client ne baagala kujjako client possession twogera olwaleero ku luli bagenda ku ground ne batusangayo nze kenyini kama kwogera nababuuza bulina court order ki ebakkiriza kujja ku ground wano okuleeta basaveya bapime ettaka lino nga yakifuba ne bagamba tewali court order naye ffe tugenda kukola ne bagenda mu maaso ne bakola bye balina okukola ne bakuba abantu ne batiisatiisa abantu ne bakokinga emundu mayitirivu awo ku ground nze kenyini kama kwogera ne bankwata n'okunkwata naye nga makale tugende lutuka mu ofisi yaabwe olutuka eri nga tebalina musango ne bagamba kanso vaawo gende bankwata ne omukozi omulala nga ye akolera awo naye bamutusa ku ofiisi awo nabagamba kati tugenda musibira ki nga tewali musango naye ne bamuleka nakola ki ne tufuluma nga tewaliyo bondi yenna tewali musango yenna nga terina wadde ensonga lwaki batukwata naye kweyingiza mu ttaka nga bakozesa ekifuba olwaleero bagenze ku ground nga omukirabe mwena mwena ne baleeta emotoka nga zina zifensi nga balina zipoolo ne bagezaako okufensinga ettaka nga bakozesa ekifuba era muba ekibaddeyo naye nga kyemulina okumanya nti bino bibeera bimenya amateeka tulina amateeka agagayidinga evictions tosobola ku evictinga omuntu ku ttaka okuvaako nga olina court order omuntu abeera nga ali mu possession nga alina ettaka gyabeeramu okumugya waawo kintu kimu kyokka court order yekka yemugyawo ono Mr. Malomba Anthony abadde ku ttaka lino bbanga lyonna okuva bwe yafuna ekyobunanyini okumugya waawo muyitaga kintu kimu kyokka court order naye amagye bano bali mukola amagye kiswaza nnyo ti amagye gaffe eri mu kulwanyira eddembe e Congo e Somalia e Sudaani naye wano waka waliyo criminal elements kawuukumi mu magye abayingiza mu bumenyi bw'amateeka nga babakozesa abagagga abasobola okusasula babagula buguza emundu za kugula kati ne beeyingiza mu ttaka nga bakozesa ekifuba kye bakoze tekiri mateeka kimenya mateeka era twetegese twawandikirako State House Land Department ne tuwandikira General ono omusajja abakulira General Moses Luchamuzi I think head of State House Presidential Special Initiative on Land and Environment twamuwandikirako balwa ensonga ezimanyi ne tumugamba ensonga ziri mu kooti naye baganya okujuwirira tugenda tukira ofisi ya CDF General Muhoozi Kainerugaba kubanga tukizudde nti yekka y'omuntu asobola okuleeta sanite mu magye eno indiscipline ye twayogerako nga tugamba bakomyewo kooti z'amagye bano abantu balina okubeera nga balina institution ebateekamu discipline ekirungi saawa zino kooti zikomyewo ate General Muhoozi Kainerugaba waali tumugenda mutuukira mu butongole ne minisita tubadde olwaleero tubadde mu minisita leero ensonga zino bazimanyiko tugenda kweyongera ku pushing ensonga zino mpaka nga CDF General Muhoozi Kainerugaba abingide mu kubanga okozesa amagye bumenyi bw'amateeka tekikkirizwa tosobola kukwata emundu n'okitunyuza mu bantu nga bakikoze leero kiba kimenya amateeka. You see, RDC ye head of security mulabyeko RDC wa Wakiso tumumanyi ne bagenzo RDC nabagamba you have no temwina ekintu kyonna ekibakirisa kujja ku ground okunyakula ettaka lino RDC nagana kubeerayo ku ground bagenze mu polisi ya Wakiso division officer ya Wakiso ne basaba DPC okubeera ku ground DPC naye abyesambye kati tewaliyo omuntu yenna wa security wadde kuva mu ofisi ya RDC ne ba deputies abali awo enansana kuva ku ofisi ya divisional police eyansana wano ne wali e Wakiso bonna tebabibadde mu babiganye ofisi emu yokka yebadde mu nsonga ye ofisi ya General Moses Luchamuzi ofisi emu y'amagye yokka tebabadde mukira ofisi eno yakolebwa nga tebalina kuyingira mu kunyakula mataka
naye kati beyingiza mu nsonga ya ttaka nga security committee ya area yonna eya district yonna babyesambye tebabaddemu office emu yokka ey'amagye abagamba nti babayita State House Special Presidential Initiative on Land and Environment bokka b'amagye bokka tewali omulala wa security abibaddemu office y'amagye agatula wano ku Kenlo ne Mengo bokka tewali balaba babaddemu